bana abantu basigala mabega babo babutwala kati bino byonna ebikolebwa gwe muzannyo mu setting okujja abantu kumulamwa kubanga Museveni nga bwendaga nti akola mu structures kati atetenkanya kintu kye kisobola okuba ekyamaanyi nga kiri ku opposition wakiri nga kisobola okukendeezaako kweneyepe ku buwagizi omuntu agamba nti Museveni tata protestive vote mpulya nnyo ba propagandist benga babyogera Museveni tata protestive vote yayo abalimba abayerimba n'okwerimba muzulabe ekiri wa DP ekibaddeyo obutebe bwonna buli ku ttaka ne kakati njagala otunuulire obutebe okubeera ku ttaka ekashi eboxi zonna bazibyewo bazitutte bazingiza hoteri gabadde majje na poliisi obutebe bukutuse bwebukutuse kati muno mulimu bannaalumanya ne basaalumanya mulimu abamanyi era owuli abagiyita na firimu ezeemu buto tutunule mu kamera owuli abagiyita na firimu firimu ezeemu buto okiwulira ekyebuzibwa kakati oyo gwe kyayogera owulya nga akyogera mu nsobi naye ayogera kituufu bali mu firimu erina scripted kyogamba okulwanagana kuno ng'abamu baagala onunula DP yenna katemba temuli bya ddala kuba Sebamala kambuze ku Sebamala Dr. Lulume baani gwani gwolaba walinamu omutima gwa Seruganda okugambira nti nyakununula DP era DP ebeere bweti mu mbaziba n'obwenkanyanga bwe yali abo bonna bateekawo ebibiina bye bistandinge bafuniyeko budget okuva mu Museveni omusajja wuno nze ayinza omusobola ngera wolaba nti FDC we yali ey'amaanyi kukulonda okuwedde sijja kgenda waliwo bitegere bulungi wawulya esente ezakubye basemujju ebikonde ne babeesije ne ba Amuliyati ne banandala mafaabi nti ne baleeta obumbi 10 na bwe buti ne bateresaako n'obwe buti era kyabaweesa Kyagulanyi tabo w'amaanyi kyogamba nnimba oba bano baagala ginunula beeyunge ku opposition eyawamu kugambye FDC ekyagiwesa ssente mu mwaka okulonda okwaggwa Kyagulanyi tabo w'amaanyi era yaba funded by government temumweyungako kakati gwe ŋŋamba otya nti ate bano bannoobo bombo bagenda kubeera bakabi era kati ekibanunuza DP olwaleero n'okukola ebyo ebyekisiru bye bakola kufuna budget Tobola buli avaayo agamba yeetone atya batunulira bakola omulimu ogwo bamwenda olaba obusungu bwe bayina ojja ddaba nga bayina obusungu bwotalabanga nako okiwulira naye njagala tukkirize tugaane bwana Zanero tukifuule ddala nga Faaza awadde okulungamya kubanga ekereziya ziri okulungamya Faaza aba awadde okulungamya bw'aba Gashumba takkiriza mu Faaza kye yamugambye agenda abuuze ku Faaza omulala beenenya batya okwenenya kuba kutya era nalabye mwami Gashumba ng'asooka nakwesosowaza nti ffe tuli bakatuliki nentegera obukatuliki bwe bwakumumwa just vijje w'abakatuliki aboogerera bwogerezi naye mu bukatuliki bwennyini tabuli kuba obukatuliki bwanditegedde emitendera gy'okwetonda bwe gibeera oyatula ebibibyo era n'oweebwa obutuukirivu yes okay Cedric Babu gano ge mazima agatakaawa DP kyolaba efominga nsereko kya fominga mpuga kya fominga bonna balina goal emu kyenagambye nti zino silipa za kibaliga nga mukyala Namboze bwe yagamba nti silipa zino za kibaliga naye zifaanaganya ekintu ekyo zonna zirina obugwa bwa yero okiwulira emu ya bbulu endala yayo ya guliini endala ya kakobe naye zonna zirina obugwa bwa yero amazima gali nti gano ge mazima agatakaawa bano abantu bonna abakola era kyegambye nti bafaanaganya kimu nti bonna balooya abakugu mu kubuzaabuza bonna baasoma lo kyonna kye bakola
era kye bafaananya kiri kimu baagala kugenda kujja ssente wantu awo wamu afandinga ali ogu naye ng'ekigendererwa baagala kunafuya sayidi egyo ebe nga teweza bulungi maanyi kati bwe tunaatuuka mu kulonda ebibiina by'opposition biri ebirala ne bigamba twegasse tusimbyewo omu kuba bonna ngenda ne mbatunuulira nga bonna wadde bagamba bajja kuba president naye ate baagala nnyo n'obufo bw'aba MP nga bayinza n'okutya okugjayo kadi obwa president ne bagamba nti UPC, FDC, Ecological Party, DF, SDP biki obubiina nga abiri obugamba nti opposition bulese candidate omu mu Democratic Alliance yaabwe okitegeera eno nupu nesigala yokka oba ne PFF nayo webezze nayo nesigala yokka nyinza obutagirabanga egenze wali mugoteko PFF okusinzira wembirabamu tebagambe nti opposition yegasse bano be baganya babiri oba abantu era badasobola okutuulawo ne bagamba bano wadde opposition bano linnya bunnya nayo njagala mazima kati amazima agataka bagegano banna Uganda bonna baamanya ekituufu aboogera n'abatayogera omulimu guno gwolaba gwe tukola gutuuka wangi ate gubuusiza abantu bangi abamu abaali abazibe b'amaaso abalala ne beerako ne kubujuliza obulamu nkubuulira amazima agatakaawa ne we bagatta bano bonna nga bwe beekoze ne beegatta nga bali omuntu ogwo ne baziikula n'abaafa abantu bamanyi kye baagala abantu bamanyi kye baagala bano nabo bennyini bakimanyi banafu kati ge mazima agatakaawa naye olw'okuba nti balina gye baagala oteeka essuubi n'oli alowooze nti b'amaanyi kyova olaba bwe bakwata akazindalo beeyita b'amaanyi kubanga tebayinza kyatula nti ffe tuli banafu olw'okuba balina gye basuubira okujja bajeti Nana Herbal Mouthwash lyeddagala ettuufu lyennakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته nze Haji Yasin kiza omusomi w'eddwa nkola ku misango bula ly'abaana gwa yalimu okuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akaabya obwavu atalina mulimu ebizibu eby'amaka eby'emmaali omukisa yagenda ebulaayo okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa lugalambu ku lw'ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp namba zange ezo zolaba ku screen yo. Focus 360 la final channel kwoli nga bulijjo every Monday tukera mu Eye on the Press. Of course Eye on the Press mbera ne namba emu nga tuyita ebikoza amawulire n'ebigendo okukola amawulire mu wiiki. Namba emu abatulaba soko babuuzeeko tutandike zambala musizaako nnyo buli omu gy'osinziira nze namba emu nga tuli ku the final channel ku programu gye twatuma Eye on the Press tugezaako baweereza ebifudde mu ggwanga buli omu nga abasinzidde bannaye bonna abatulaba buli omu w'osinzidde mu nsi mw'osinzidde mbalamusizzaako nnyo nnyini era nsaba Katonda abawe ekisinga obulungi pozi Lovis Beauty Parlour ne Hair Trend Saloon bisangibwa Kajansi awantu awo ekajansi ku kidde ebweya gendawo bakusale obanga oyagala kusiba nviiri oba gula kaviiri we bali ate ogamba nawulidde ku the final channel bajja kwaka percentage akatiritivu muganda wange amini musoke nkutumiddeko nnyo na gy'osinziira era nsaba Katonda ku ekisinga obulungi namwe n'abatulaba buli omu gy'osinziira bambi nsaba Katonda abawe ekisinga obulungi. Saba Katonda awamini ekisinga obulungi nange ampeeko nga bwezi gy'owulira omukulu amini nsaba Katonda ko ekisinga obulungi nange ompeeko kuba mpulidde bangi nga buli bagamba amini yakikoze so esaala etusaba etuuke nange enfuneko. Amina. Anyway, nga bulijjo Eye on the Press tuba tusibwako Nana Herbal Mouthwash. Nana ng'akugamba gwalina obuzibu bwonna obw'amannyo ganyenyera gaguba galeeta omusaayi ng'osenya ebibuno bireeta omusaayi n'ekiso kibi mu kamwa. Nana ye musawo gwenkuzigirira togula kapa mu kutiya akacupa ka Nana kalimu laama engumu ate nga katundibwa ku bbeeyi layisi bbeeyi eyo esoboka kasangibwa mu drug shops zonna pharmacy clinics supermarkets nawe ali emitala w'amayanja webatunda ebintu by'abana Uganda Nana abeerawo
ojja kubeera osobola okumufuna mpola. Haji Yasin Kiza musomi wa dduwa gwalina nawe ebizibu by'enjawulo osobola omukubirako Haji Yasin oyo n'abeeranga akusomera ku dduwa bangi abagenzeyo bagamba akola so osobola obeera omu ku abo naawe n'obeera ng'osobola omunnyonnyola ku mbeera eyo gy'oyitamu. Eye on the press twajjawo mu midweek naye era ensonga zikyagenda mu maaso ze twayogerako ezimu mpya endala ziri developing. Bwe tuukidde olunaku olwaleero DP eri mu kulonda naye akalulu ka DP ka kikonde. Waliwo obutambi obwafulumye nga bulaga nti omukulu yasookako ggulu era n'alangiraawo ne CBS bakaliro gambo ba CBS yabadde abasse abakwata mbu akatambi. Mao naye alwana kusigaza ku bwa president aba DP bagamba agende DP CNRM nambe mugenda tukubira mu tooki DP ekyasobola okutaasibwa oba tuli mu katemba. Bwe tweyongerayo Cedric Babu yafudde naye Cedric Babu yafaayo ate ku mutimbagano yeewuunyisa nti woolaba because nze namutegedde wano ng'afudde nga ndaba buli omu aleeta opinion ye ng'abamu bagamba abadde mu bagagga okitegeera abadde mu bagagga waki tebamusondera kati ate gwe omwana w'omugagga ate bakusondera batya bakwano bagagga ate kati ffe tugenda kujjawa ssente ezo n'okufa abamu ne boogera ebigambo nga balinga abakudaala nti munnaayo ebintu mubadde temubiraba ffe tubadde nga twogerako bulijjo. Embeera mwe yafiiridde yannaku era ekulaga how wanting ekirwadde batusindikidde zi drone storage togiraba yiyo mu bbanga tulaga how wanting the health system bweri kubanga walabako wano omulamuzi muli agonja nga naye akayanako ku bbaawe uli wali yiri alabika naye atraininga naye engeri gyeri ya green ate drain tesangika osobola ogikwatakawo mu video yiri wali drone togifunaafuna buli omu ssebo oba ogirabye ya green bulungi nnyo essaawa yonna ate mutundu mwe tuli ssebo ebuze ogirabye osobola okukomyawo ono bw'ojjayo bwe tubanga zikwatirako drone. Anyway mulyagonja omulamuzi mulyagonja naye yavaayo n'agamba bbaawe yafa nga agenze mulaga agenzeewa n'alaga embeera embi ya health system gye tulimu. So ne Cedric Babu bwe kityo ndowooza we kyabadde kuba yabadde Kenya agamba health system yawo ekitegeeza tesobola. We tweyongerayo awo President Museveni yeetonda Father Musala naye n'avaayo naawe ndowooza ye ku kwetonda twakolako awo okwetonda n'ogamba naye omuntu yeetonda atya nga tayogedde bibi omanyi bafaada bagamba oba oyagala bakusonyiwe ogenda oyatula n'ofukamira n'ogamba Father kino ne kino. So Musala alabika kye yabadde agezaako okubeera ng'agamba amalowoozi agamula bulambu naye si mutuukirivu nnyo teyeetonderanga bakatuliki. Ndowooza mujja kuba muziwulira kati drone nayo alabika bali ku training naye anyway tutandikire ku nsonga ezo. Otidde drone mukulu siyitidde nze oludde ng'otawanyizibwa endwadde ogezezako wangi biganye kati kozesa obutonde kankwanjulire Biva Organic ekulembera Dr. Senjobe Richard omukugu mu kujjanjabisa eddagala ly'obutonde omuli emmere emiddo n'ebibala tujjanjaba endwadde nga pressure ebizimba mu nabaana fibroids okuzibikira mu basajja oba prostate gland enlargement endwadde z'abaana tukolera ne wake up call ku mwami omunafu atatambula lugendo luwanvu ayakozesako enkola ey'okwezannyikiriza nawe wagenza akula mu myaka n'ogenda ng'onafuwa okozesa obucupa 6 sisitimu neddawo. Ate era tulina ne immune boosters wamu ne body booster ayamba ku bantu abatono abagala okwongera ku mubiri n'endwadde endala nnyingi. Tusangibwa Mengo
opposite ne Masengere Hamukasa Road. awamu ne branches zaffe okwetoola eggwanga tukubire ku namba noti 752 mukaaga noti 2 227 oba noti 773 54 5 noti 2 Biva Organic emmere eddagala. Ndaba balwana buli omu waliwo ekigenda maaso mu DP nti can DP be saved okusinziira ku ludda woba oli ku opposition ndabye bagamba Mau DP is not part of NRM but abamu abawagizi ng'ate eno baleeta obutambi bulaga Mau mbu ali ggulu we yagambidde ba CBS nti bakali lugambo ng'ali ne General Sale DP esobola okutaasibwa omunnayuganda akimalireko obudde ebyobufuzi byonna nga webitambula gye buva ne gye bukoma birina ebintu ebigenderako naye omuntu yenna omugezi mu byobufuzi olina okutunuula ennyo okusukka we tulabira okusobola okulaba ekiri munda olwaleero okujjako ng'oyagala kwefunayo kafu woyinza okugamba nti DP ebeewo oba FDC ebeewo oba DPP oba biki ng'onoonyayo kafooko naye nga tovuganya kujjako mwami Museveni era omuntu asinga okunyiiga olwaleero ye muntu ali mu bubiina obwo ng'alaba abali serious nga ba NUP nga bagala okujjako mwami Museveni anyiiga nnyo n'okusinga kyolowooza. Lwaki nkugamba ensonga eno Zanero ogitegeere bulungi olwaleero ddala kituufu nga tuli mu nsi eno bweti gye tulaba abantu bonna bafumbye beesibye ebimyu okulaba nga bayinza okujjako omukulembeze w'eggwanga oba okujjako gavumenti abantu bonna gye baluwoolezaamu ntimbi kyendaba naawe kyolaba n'atasobola kukyatula ng'agamba nti nnungi ng'akimanyi mu mutima gw'entimbi era tekyakyuka kakati olwaleero oyo opposition kuba waliwo abagamba nnungi era nga nabo bagiwagira bagironda kakati olwaleero munaye n'abagironda abo balaba abasinga obungi bagironda ndi mwana wa gundi nfunayo ku gundi nze nfuna omulimu naye ng'ekituufu kibikule bakimanyi kubanga kino kiviira ddala ku mukulembeze waabwe ku kwetonda kwe omuntu eyeetonze kitegeeza ayina ebibi byakola ng'abimanyi nti bibi ng'abitegedde era ng'amanyidde bulungi nti ebyo bibi byenkola kati omuntu yenna badde atubuuza nti ekoze kibi ki agenda akibuuze mwami Museveni. Lwaki towagira gavumenti NRM ekoze kibi ki akibuuze mwami Museveni olw'okwetonda kubanga yagambye netondera bannayuganda especially baganda ku lw'ebikolobero bye mbatuusizzaako nze ne ba operative bange agenti ne family buli kimu ebikolobero bye mbatuusizzaako ekitegeeza abamuwakanya basinziira ku ebyo bikolobero bye bagamba kakati agamba mbu teyali agamba mbu nno biki byakoze ebakoze eki akibuuzeyo yennyini mbuzi wadde weetonda kuki yajja bamenyera kakati bw'oba tunuulidde DP nga bwetambula olwaleero DP kyali kibiina kigundiivu ekyatandikwawo nga 1959 kyadda ne kibeera n'abasajja ab'amaanyi abaagenda mu bibiina ebyo oba abaagendanga nga baddukanya ebibiina ebyo nga bwe byavuganyanga naye DP yatuuka tayimu awo wonna basemwogere ndowooza omukulembeze wa DP yasembayo okubeera ng'eri ku top ayinza okuba yali Sebaana Kizito ne basemwogerere kale ne Sebaana yali solidi mukko Sebaana emyaka yajja akutuse naye nga be bantu abaali bategeeza DP ng'era kibategeeza kiba kyekyo tebabeeranga mu kyekubiira naye bw'oba otunuulidde Zanero DP nga bwe yajja etambula omusajja ono n'agamba nti mwami Museveni enkola yonna gy'akola bw'aba akutula ebintu ayagala nnyo ebintu ebiri organized akutulira mu system munda okitegeera kyova olaba kino ekya people power bali anirule kyeki kyasinze omukaluubirira kuba biri FDC ebyali structured
yafunanga engeri gyabiyingira n'amanya wenjijjamu Tayebwa, wenjijjamu Amongo, nenjijjamu Nabosa, nenjijjamu Katuntu, wenjijjamu Betikamya, nga ayina olina bw'okisokoola. Kakati kino people power kisukka ku nteekateeka ya NUP. NUP kabaketi akatini akomu mateeka. NUP people power nkuba etonya ku kyalo. Kati NUP katanka akatono akalembekamu amazzi ge munaakozesaako ebbanga ly'enamala ngeri tetonya. Okitegedde kye ggamba? Naye tebagiinaako control eyiika buyiisi. Kakati ye people power kati Museveni kye kyamulemesa ekyo. Kubanga ffe tuyinza n'okukitundya akatanka nga kazzeemu ebituli ntugamba tukyaddamu galimbekawo. Kubanga ebituli gayiika buyiisi kati. Katanka kankukwate mu supidi. Katanka oba enkuba etonnya be bantu bano basekinoomu abawakanya. Because tulabye abantu abo nga bagenzeeko ewa Ssebaggala ne bazuula nti oyo yalidde ne bagendako ewa Besigye ne bagamba Katonda alabika akooye kati batuuse wa Bobi Wine. Bantu be bamu abazze batambula okuva ku Ssemwogerere. Kati ffe tukwatira katanka katini nti we mutambuza siba w'amazzi gange mwegalegamye nga bagakyusa bagatwala ewalala nga tugakyusa agabooganye ku katutunuze eno. Kakati embeera bwetu bekola ki bwetambula. Kati DP yatuuka time nge naddala nga mawaze nga mulimu abantu abaali mu DP abaali bafuuse abagenze ku price tags nga bategedde omwendo gwe baagala mu byensimbi. Kati nga Museveni yengeri jattira mulimu structures ng'ayina okugitta. Mwe mwali bampuuga, mwe mwali bamukaaku, mwe mwali ba oyo gundi oyo wa SDP yani Mabike Maiko Mabike, mwe mwali Banamboze, mwe mwali Mwanga Kivumbi, mwali mbayitirivu. Abakola ekintu ekyo kyonna ne bayiswanga bali omwo. Mulimu no Dr. Lulume baani abo bonna bali omwo abo bonna abali b'enguzi kakuuse. Kakati omwo mwalimu abateredde. Ekyo njagala abantu bakiwulirize. Naye nga mulimu abaali adda olukwe mu bantu. Naye nga bataddewo DP kubeera awo nga kyekibuzaabuza. Naye nga kibeera awo. Twali tulabona zeeta FDC. Emisinde. FDC abantu baga nti DP maze ebbanga ddene kikyaganye ffe katudde ku ono. Ate ng'oledde waliwo ne slogan egamba nti Haja agambye ebiseera nga abantu bamuwuliramu. Haja alagidde. Kakati bwe twava mu ebyo byonna nga bwe twakola obwa DP ne bugwa mikono gya Mao. Bwe bugwa mikono gya Mao nga waliyo olutalo olwali mu DP. Olutalo olwo olwali lukolebwa aba DP bennyini abaali munda. Abeeyita abagezi abagenda nga basula buli kibiina we balaga. Era olutalo olwo ne bavaamu ne bakolamu n'ogubiina ogwayitibwanga DP Block. DP Block. Kati DP Block nga eyawukana ne DP Origino tebafaanaganya birowoozo. Ono alowooza kirala n'oli alowooza kirala. Era bano abaali nga mu DP Block nga batulaga nti be bannabyabufuzi abagundiivu ab'amaanyi. Wonna twakigumira mu ngoma yonna gye twaguma ne tuvaayo mu nkayaana ezo kino mumulire bamukasambidde okiwulira nga kundaba guliini ate mundaba yero ne bafubuutuka ne bayingira omu n'afubuutuka n'ekibiina n'akisogisa NRM Mao omulala abalala ne bajja eno mu DP naye ffenna abaabalozaako okuleka abatono ennyo abaasigalawo be balipootinga n'olipootinga ne bagamba ono ali mu byaddala nga Bamwanga Kivumbi Bannamboozi. Abasigadde mulabye obuzibu bwe twabasangamu obwo bwennyini bwe baateekanga mu DP nga tebabuteekayo nti lwakuba balina kye baagala eky'amaanyi. Naye nga enkola olumu eyabeerangawo ng'esobola okugyako Mwami Museveni nga gye batabawagira nga bawagira enkola ebeezaako mukulu Museveni. Ontegedde kye gamba? Nkutegeera. Kati DP
abantu kyali kibiine kyali kisimbwa nti kyabaganda abala batandikirawo bwetu bwe yagenda eggwamu amaanyi bwe ggwamu amaanyi kati nga mawu balina omuwa obukuumi bwonna butya bali abanyonyodde nti ekibiina kino nze nvuddeyo nakyo naye assuwalensi zompadde ze zino ogenda kumpa baminisita ompeyo ne ssente bwe ziti nti ye kaakati teri kuddamu kukkiriza kulonda era babadde bajjanga balonde awo ku kabuuso awo wali ofiisi zaabwe nga buli kaseera babakuba nga buli kaseera babakuba lwaki ng'ate abakubaga bamagye poliisi yegamba nti ati temulonda ng'ate galina ne sayidi gye galiko kakati ne bijja nga bitambula bwe bityo Dr. Lulumbe bwe bazanya komedi waabwe ate no bavuma Nuupu bwe bagamba mbu ate bwe badipya abaddala ebyo byonna bibaddeawo nga bya kisirusiru mpaka bwe batuuse ku time ne bagamba nti bategese okulonda embalala bwe bategese okulonda embalala waabaddewo n'enkola eri mu kibiina enkola ng'egamba nti tugenda kulondera mbalala badelegates be bano abagenda okulonda akalulu naye CBS mbu yesake gulire wasali musale mawu yavuddeyo n'agirumba bubi nnyo akatambi akondoza ngenda kanoonya nkateekemu CBS nga ne UBC tannabifulumya kitalo nnyo genda maaso newankubadde nga tebannababifulumya UBC amawulire gwaliga nti gaggwanga oba gatambulira kubanga amawulire gaggwanga galitambulidde nnyo sale waali CBS yasoso gattuwa nga yatuusedde wasale era neekwata akatambi kamawu ng'aliwa ayogeramu n'essale era ng'amuwadde assurance nti temweraliikirira ne gavumenti ne wa assurance mwami mawu era bwe batuuse embala abantu badde bagamba ne mawu genda naye wabaddewo force nga force eyo mawu egadinga mawu yekanga omuntu era walabyeko obubokisi nga bamaze n'okulonda ng'amagye ge gabukwata okubuyingiza mu hoteri okububbawo bano abantu basigala mabega baabo babutwala kati bino byonna ebikolebwa gwe muzannyo omusetinge okujja abantu ku mulamwa kubanga Museveni nga bwe ndaga nti akola mu structures kati atetenkanya kintu kye kisobola okuba eky'amaanyi nga kiri ku opposition wakiri nga kisobola okukendeezaako kweneyepe ku buwagizi omuntu agamba nti Museveni tata protestive vote mpulira nnyo bapropagandist be nga babyogera Museveni tata protestive vote eyo aba alimba aba yerimba n'okwerimba muzulaba ekiri ewa DP ekibaddeyo obutebe bwonna buli ku ttaka ne kakati njagala otunuulire obutebe okubeera ku ttaka ekaki ebokisi zonna bazibyewo bazitutte bazingiza woteri gabadde majje na poliisi obutebe bukutuse bwe bukutuse kati muno mulimu bannaalumanya ne basaalumanya mulimu abamanyi era owuli abagiyita na firimu ezeemu buto tutunule mu kamera owuli abagiyita na firimu firimu ezeemu buto okiwulira ekyebuuzibwa kakati oyo gwe kyayogera owulira nga akyogera mu nsobi naye ayogera kituufu bali mu firimu erina scripted kyogamba okulwanagana kuno ng'abamu baagala onunula DP yenna katemba temuli bya ddala kuba Sebamala kambuze ku Sebamala Dr. Lulume baani gwani gwolaba walinamu omutima gwe wa Sseruganda ogugambira nti nja kununula DP era DP ebeere bweti mu mazima n'obwenkanya nga bwe yali abo bonna bateekawo ebibiina ebyo bisitandinge bafuniyeko budget okuva mu Museveni omusajja wuno nze ayinza omusobola ngera wolaba nti FDC we yali ey'amaanyi kukulonda okuwedde sijja kugenda waliwo bitegere bulungi wawulya sente zaakubya bassemujju ebikonde ne babeesije ne ba Amuliyati ne banandala mafaabi nti ne baleeta obumbi 10 na bwe buti ne bategesaako no bwe buti era kyabaweesa Kyagulanyi tabo w'amaanyi kyogamba nnimba
oba bano baagala ginunula beeyunge ku opposition eyawamu kugambye FDC ekyagiwesa ssente mu mwaka okulonda okwaggwa kyagula nyitabo w'amaanyi era yaba funded by government temumweyungako kakati gwe ŋŋamba otya nti ate bano bannoobo bombo bagenda kubeera bakabi era kati ekibanunuza DP olwaleero n'okukola ebyo ebyekisiru bye bakola kufuna budget si kweyunga tugenda mutematema mu Buganda mugenda mutema babakkiririzaamu nti Buganda tugenda mutematema kuba kakati kino ekyomukulu kyo we yakitandise wekyasimbudde wekyakomye ebintu nno gwe okyabirabanga ebyokusanga tuba tuli awo nga neesereko naye afunye ekibiina ye president kati ecological party ajja kubwa president ekituyambye nnyo bansereka babadde basiba boogera omanyi ba propagandist ba NRM basiba balina agagambo ge boogera ono opposition atateesa atakola ki tasobola kufuga takola ki balina engeri gye babyogeramu omukama Katonda atuyambye abasajja bano bonna abeeyita abakugu abazimba buli muntu ow'amaanyi kuba buli abeera ow'amaanyi be baba bamuzimba naye waaba atandika tebabaawo naye waatuuka waggulu nti ffe twamuzimba kati Katonda atuyambye Katonda yeebale nnyo yeebalire ddala bano bonna bannaggwano buli omu n'akola ekibiina akiyina njagala ndabeko we beezimba Nsereko naye togenda kulabawo maanyi ga Nsereko omusajja abadde awangula Kampala nga Nsereko ayagala budget Nsereko kuba yagambye ajja kuba president Nsereko professional dealer omanyi omulimu gwa lawyer omutuufu gw'abasomye basomye kuwolereza abantu kuwolereza abantu mu ngeri ki kyesimanyi ekyo kakati lawyer omutuufu abasomye kuwolereza abantu naye mu ngeri bbiri omuntu yenna ng'awoza emisango gya criminals criminal cases abamukumpanya abamuyaayeyayemu amugezigezi omuntu yenna awoza emisango gya madda abamukumpanya era obwalooya aba yasoma mu ngeri n'asala watwaliko sente saidi y'okukumpanya omanyi ngenda kubuulira looya waliwo balooya ng'obukugu bwabwe buli mu kutereeza music industry mateeka amalungi okukolebwa oza balooya beemenyamu famire naye kasita owulira nti ono atudde mu magala yakuba abantu ku bulange baleese looya agutuddemu nti kabega mugendengeko sipiidi ezo tozikwata nnyo bureeki anti bwagutuulamu yagamba nga yakuba abantu ng'ensi yonna eraba yagamba nti kirantu wange takubanga ku muntu n'omu osooka gwegaana kirayantu wange takubanga ku muntu n'omu naye yatta abantu magala yatta abantu ffena nga tulaba kabega ng'agamba nti kirantu wange takubanga muntu n'omu kati ekkoona eryo zibu lyakumanya naye looya ye muntu aba yasoma okubuzaabuza n'okukumpanya mu mateeka akujja mu manyo g'empisi nga ogalimu aba yasoma okubuzaabuza n'okukumpanya mu ngeri y'amateeka okitegedde kakati akozesa amateeka ago ge bateekawo okuculumpanya kakati looya ansayo entuufu ye mukugu w'okuculumpanya kati Nsereko ecological party kakati Nsereko kuba DP ogambye oyo Katemba awedde emirimu tewakigenda nga wali looya omutendeke Bobi Wine nno naye looya anti ye Bobi Wine si ali first priority Bobi Wine bwe yali ajja ku bwalooya yajjako okufuna obukugu mu human rights nga babi okufuna obukugu bw'abaana ababuzaabuza abategeere bulungi basobole okujjanga mbuwayiro nga gyali ontegera kyegamba Bobi Wine abemoto wanga gomo kuguwa okukulumpanya kuba olina engeri gy'okuba ekkoona Bobi Wine yafuna defense yakola ategeere nnyo bali abali beyita abakugu abateeketeeke era nga twebuuza babateekateeka mu ki kati njagala otunuulire buli wantu awali okuculumpanya waliwo omuteeketeeke era kyenkugamba ojja kitegeera oba okigaane tunuulira buli awali okuculumpanya oba awali okubuzaabuza bw'omala obuuze aliwo yasoma ki kamba kumenyere
omuntu eyakwata DP n'afuburuka nayo nayingira NRM era n'abuzaabuza abantu mu kusooka nti opposition nnyo bamuyita Mawu yasoma ki mateeka oyo omuntu eyategekawo okutuwaaka nga yagikulira n'agenda mu ssuubi guyo go forward ate dakiika emu n'ajja mu NUP mu NUP ne bamuwa no leader of opposition dakiika emu n'abeefuulira noba commissioner n'abulemera oba NUP ng'ataakoze ekibiina kike bamuyita ntolako wadde owekitiibwa ennyo asukkulumye mu bitiibwa Mathias Mpuuga yasoma ki munnamateeka naye kakati ogende ku bano bamabikke abo bamateeka ababuzaabuziza abantu ebbanga ddene genda kuba mukaaku genda ku mukasambidde mateeka asiba ayogera zi branch area RCC America Force Forum mu mateeka biki mukasambidde yeko omuntu ayogera oluzungu n'omubuuza oyogera lulimi ki nagamba luzungu tewasoma n'omwana nasoma naye ebyo sebabisomesa ayina oyagambye nti wasomera wa kino kye bayita political hahaha simanyi mwammwe wibo wago sajja wogera oluzungu awo naye waleka bogera tamuziza mu mateeka kati ffe gye tunasoma mateeka tetuzimanyi yasoma kiringa owagu wa mateeka kiringa owagu kalicha naye nga yatandise okwogera guno omuddo oyinza owuwunga ng'ayogera Latin kakati bw'aba amateeka kati genda ku Elias Lukwago abadde meeya ebbanga lyonna wagamba bamukoze eki wakola bino wakola ki yakuguka mu ki mu mateeka nanti yakuguka mugano gakuwolereza awolereza abantu kakati genda ku Seggona agamba ono talina wadde 10 ate kana abe nabba obuwumbi ng'atodde na ku mmotoka ejjudde yasoma ki mateeka kati anti nze wenkumenyera genda ku Abudu Katuntu ababuzizza abantu nti FDC la kigamba babuza tebasoma ki naye genda kwa Asumani basaalirwa yasoma ki genda kakati ngenda kubuulira n'abadde omusomesa nti yasoma obusomesa nga Ssemujunganda era okufuuka omukugu Ssemujunganda asoma mawulire yebale nnyo yasoma mawulire wamma gundi yasoma obusomesa ni yasomesa ku Shimoni Sewungu ogenda okulaba mu kufuuka obukugu bwe era ogenda okala naaga kanyonga kati Katuntu genda kuba Katuntu genda kwa Asumani basaalirwa abo bonna basoma mateeka okubuzaabuza okwo kwonna okitegeera kakati womaliriza no packaginga package eyo bannamateeka oba babisoma kuba mu parliament bagamba bagenda kubaga mateeka amateeka gaali bagasoma abantu olumu gakuguka okukola amateeka amalungi agagasa abantu naye mu Uganda bannamateeka basoma amateeka okudiringa okulungi okulya mu bantu olukwe naye nga babaliira mu mateeka okutwala enguzi nga bagitwalira mu mateeka amateeka gayawukana nnyo n'ekyo twali tulowooza luli gaaliwo kutaasa kukugira kukola ki kakati mu Uganda amateeka galiwo kutula ddiiru era waaba akutulaga ugamba banesigama mu kawaayiro ky'okuwaaba nti bajja kwesigama mu kano kati mukakole bwe muti kakati bw'osanga ababuzaabuza abo abakugu abatendeke mwe muli ne bamwami Nsereko bwe mbagwira ecological party Nsereko Muhammad mwakola ki soko okuwulira ekigambo ecological party lwaki mwagwa gwolowooza nsobi okubanga olwaleero bw'otunuulira Uganda nga bwetambula n'otunuulira abasajja bonna abakulembera ebibiina by'obufuzi okimanyi abasinga obungi bonna bannamateeka ekitalina musango badokita baba bagana okulembera ande ebyamateeka ebyokufuga ensi bireka birimu nnyo amateeka kati ekibuzaabuza abantu naddala bannayuganda era obuli ennyo nga bagambye okulonda kuwedde ebyobufuzi biwedde muve ebyobufuzi bikwata ku buli muntu n'omuyimbi asobola okubeera n'omulimi asobola okubeera kyonna kyokola ki
kyoli kisobola okubeera siteeka nti olina sooka soma amateeka okujja mu biki byobufuzi nze olwaleero kamala okugamba mwami Nsereko oyo olwokuba baasoma nnyo okubuzaabuza ne bakufunamu neziddiguli kati baagala nnyo okuwugula abantu mwami Nsereko kino kyagendamu talina kyayagala taze kujjawo President Museveni mu ecological party omuntu asinga okwagala Museveni ku nsi kono bamuyita Nsereko bw'oba oleeta abamu ku bo nno nerina mu famire yaabwe okitegera kigamba Nsereko obutakkanya bwe tebwali wakati we na mwami Museveni bwali wakati we na bakibiina abamu makadi mu kamyufu naye mu kusookera ajja wa movement okyerabidde bulijjo mbadde manyi we independent Nsereko mu kusooka ajja wa movement sebo okuli akalulu akasooka e Kampala ne bafuuka aba movement bakiwaji tokijjukira Rebel MPs omwali Tinkasimire omwali Nsereko omwali Kyamadidi yaliwo embalala eyo era Kyamadidi ngabirano n'amulya kulonda okwaddako ekiwulira munyakayo ejo engabirano n'amulya kakati bw'oba otunuulidde byonna nga bwe tubikola Bansereko bano kakati wafuka lebo MP kadi ne bagimu makulu yakola ki yaddako najja kuvuganya ku bwannamunigi nanga ye era abantu ne basigala nga bakola ki bamuwa nekyenjagala tukanyeko fenna omulundi ogwo nti bano Bansereko be bantu mwami Museveni ba agent be yabadayogerako be yabadde yetondera babeerawo okubuzaabuza kubeera balina engeri gye bazannyamu kadi zaabwe ez'ebyobufuzi era Nsereko ye ayagala budget ya government ekyo ekituufu etegeeza oba president naye tabutunuulidde era kimanyi tasobola butwala kuba kimanyi n'obuwagizi talina naye bw'akola ekibiina ayingira mu mukago guli ogw'okulwanyisa Bobi Wine mu Buganda kyova owulira nga bagamba nti ateetabe mu iPod ateetabe musaala omukago gwa iPod kakati ate ye wakola ekibiina aba yetaba mu butereevu y'omu kubasooka n'okuteesaawo afuna omusaala ogwo ate ekyokubiri Nsereko alina okufuna budget ey'omwaka guno twakoze ekibiina ekigenda okuvuganya ekigenda okunafuya ku NUP nze MP w'e Kampala buli muyaye mulina muze geto zonna zange era muze ka budget yako nze bw'okampa wano Kampala n'emirwano mba nfunza kati ate ekyokubiri Nsereko musajja mugezi nnyo Nsereko alina abawalabu Nsereko amanya abawalabu bangi era nabo bajjamu budget kibiina kyasimbiddwawo kya byabufuzi n'ayiwa oluwalabu lwolwo lwayiwa era kakana naye afunayo budget kati Nsereko yakoze kibiina kya kuŋŋaanya ssente abantu bagamba Nsereko musajja mugezi nnyo era nga yakutte akazindalo okwogera era balabira ddala this time round mu Buganda contest ku bwa president kati omuntu abuzaabuziddwa asobola okwawula nti banziba bate banziba olida amaze okubuzaabuzibwa ate bano bakugu mu kubuzaabuza kakati omuntu amaze okubuzaabuza era oyina mulabamu magezi kuba oba wabuzaabuziddwa dda kuba wabuzaabuzibwa dda ayogera yaani amemu banna ayogera yaani oleda ayogera yabuzaabuzibwa dda era Nsereko amulabamu magezi kuba ono gwaliko mukugu mu kubuzaabuza olumu n'omwaka zindaala olizoninge naye asobola okukusinga kubanga oli akiraba nti akusinga asala yabuzaabuzibwa dda kati ekyo tekigenda kutataganya eki akalulu ku gurawundi kuba buli omu kati yetegekedde 226 mu Uganda abantu bamanyi kye baagala weewaawo tewabulawo mugoberezi kuba kati ndaba forces Democratic Front mpugajja n'akabinja then tulaba Nsereko Ecological Party naye ajja that is another Muganda tulaba Bobi Wine NUP ajja tulaba ani awo mulala ajja mu nsi yonna eddiini ziyinza okuba ziweera ebina oba 400 awe watu naye kimanyi zetumanyiko ntono naye nga ate gye ziri ekituufu kiri nti gano ge mazima agatakaawa
dipi kyolaba efominga nsereko kya fominga mpuga kya fominga bonna balina goal emu kyenagambye nti zino silipa za kibaliga nga mukyala Namboze bwe yagamba nti silipa zino za kibaliga naye zifaanaganya ekintu ekyo zonna zirina obugwa bwa yero okiwulira emu ya bbulu endala yayo ya guliini endala ya kakobe naye zonna zirina obugwa bwa yero amazima gali nti gano ge mazima agatakaawa bano abantu bonna abakola era kyegambye nti bafaanaganya kimu nti bonna balooya abakugu mu kubuzaabuza bonna baasoma llo kyonna kye bakola era kye bafaananya kiri kimu baagala kugenda kujja ssente wantu awo afandinga ali ogu naye ng'ekigendererwa baagala kunafuya sayidi egyo ebe nga teweza bulungi maanyi kati bwe tunaatuuka mu kulonda ebibiina by'opposition biri ebirala ne bigamba twegasse tusimbyewo omu kuba bonna ngenda ne mbatunuulira nga bonna wadde bagamba bajja kuba president naye ate baagala nnyo n'obufo bw'aba MP nga bayinza n'okutya okugjayo kadi obwa president ne bagamba nti UPC, FDC, Ecological Party, DF, SDP biki obubiina nga abiri obugamba nti opposition bulese candidate omu mu Democratic Alliance yaabwe okitegeera eno nupu nesigala yokka oba ne PFF nayo webezze nayo nesigala yokka nyinza obutajirabanga egenze wali mugoteko PFF okusinzira wembirabamu tebagambe nti opposition yegasse bano be baganya ababiri oba abantu era badde asobola okutuulawo ne bagamba bano wadde opposition bano linnya bunnya nayo enjagala mazima kati amazima agatakawa ge gano banna Uganda bonna baamanya ekituufu aboogera n'abatayogera omulimu guno gwolaba gwe tukola gutuuka wangi ate gubuusiza abantu bangi abamu abaali abazibe b'amaaso abalala ne beerako ne kubujuliza obulamu nkubuulira amazima agatakaawa ne we bagatta bano bonna nga bwe beekoze ne beegatta nga bali omuntu ogwo ne baziikula n'abaafa abantu bamanyi kye baagala abantu bamanyi kye baagala bano nabo bennyini bakimanyi banafu kati ge mazima agatakaawa naye olw'okuba nti balina gye baagala oteeka essuubi n'oli alowooze nti b'amaanyi kyova olaba bwe bakwata akazindalo beeyita b'amaanyi kubanga tebayinza kyatula nti ffe tuli banafu olw'okuba balina gye basuubira okujja bajeti kati olwa bajeti eyo bakwata akazindaalo kyova olya nga bagamba nti oyo mujega kati oyo ngaakulemberaani basobole otuteekamu oli abawa essuubi nti bano b'amaanyi olaba bamuyita n'omujega b'amaanyi naye oli yasinga okumanya nti omusajja gwavuganya w'amaanyi Mwai Museveni yasinga okumanya nti Bobi Wine waki w'amaanyi kati bano abawa as by the way osanga kinaakwatayo naye nga yakimanyi nti waki w'amaanyi kyova olaba nze ndaba n'omuntu ndaba ne propagandist Gashumba namuwulidde Museveni tewasiba mujjako nakalulu protest vote teriyo era abajega ne bagoberera just ekimusasuza kumalamu bantu maanyi kuba senga si y'amaanyi senga tajyogerako kuba senga si y'amaanyi senga tasasulwa ssente ku bunaku buli mikutu ng'agivuma nti si yaki si y'amaanyi senga si y'amaanyi senga tebakozesa ba security organis zonna okuwamba abaana baffe okwata baganda baffe bato baffe ne bamaama senga si y'amaanyi protest vote senga si y'amaanyi senga teteeka Mwami Museveni ku bunkenke senga si y'amaanyi senga terina budget ya namyalo okuteekawo senga terina budget ya namyalo senga si y'amaanyi bwetaba y'amaanyi era oli n'anyooma n'akalulu senga Mwami Museveni takyakuba campaign senga takanoonya ate oba ayina emmundu yali badde aparedinga senga si y'amaanyi senga Mwami Museveni takutula parliament naddira Western Region n'agiwa ababaka ba parliament n'akutula obukecukecu obutinitini n'afuna ababaka ba parliament nga basobola okusinga abali mu bitundu bya Uganda ebisigadde senga si y'amaanyi tutonde mu kamera ekigifuula ey'amaanyi
olw'okuba nti n'omukulembeze yennyini bo gwe bawagira gwe bagaa nti wa kitalo emuteeka ku pressure kakati bano abamuwagira tubone bagaa nti ate si y'amaanyi ekyo kiba kikyamu kubanga amaanyi gaayo we gali kyekino kyennyini kye tukwata ne tulaba nga omusajja atadde buli wamu ssente ayiwa ssente gwagamba nti si y'amaanyi gwaba aliko ekizibu era gwaba alaba ebintu ekifuula nnenge mumanyi waliwo omuti waliwo ekinyonyi ekyo kitera kubeera ku miti ate nno omusayansi waba kibalanga nakisolo kiba kinyira ekinyira bat ekinyira ekyo kirengejja bwe kikwata ku muti bwe guti kikwasaako amagulu naye kikwata sayidi ya wansi kati kyo ne kitunula wansi bwe kityo bwe kibeera kati kyo kiraba ensi eri bweti kaakati omuntu ng'akiyitako ng'atambula n'akyuka n'akitunuulira nakyo kigamba ono yeesulise omuntu atambuza mutwe kumbe kyo kyekyesulise naabemo kyogamba senga ekinyira olunaku lumu bakibuuza bintu ki byeweewuunya kyewuunyiza ddala ebisolo n'abantu okutambuza omutwe tunatambuza mugongo ye onatambula ati kiba kyewuunya okitegeera kakati abantu abamu balinga binyira ebintu babiraba kifuula nnenge okiwulira anyway nga bulijjo Biva Organic Dr. Ssenjobe wali Mengo kumpi awo ne CBS Kabaka Njagala Road nga olaba endagirira awo gendayo Dr. Ssenjobe akujjanjabise eddagala eryaffe ery'ekinnansi akugamba nti emmere eddagala ate alina akapya ke yaleese ka family planning ng'eri nakyo ng'eri organic nandikusabye ogende otuuke ku ddwaliro obenga osobola okumanya ebisingawo ku nkola eyo eya family planning ng'eri nakyo nga bulijjo emmere eddagala so it has less side effects oba none kuba emmere eba ddagala gendayo Dr. Ssenjobe akujjanjabise eddagala eryo ery'ekinnansi n'obulwadde obulaba bonna bw'owulidde mu kalanga ako abukolako kubiriza kutuuka ku ddwaliro omanye ebisingawo nga tuva ku bano boogambye ababuzaabuza katudde ku nsonga endala ensonga ya President Museveni okwetonda yavuddeyo neeyogeza bannaddiini ab'enjawulo naye ng'eyasinze okwatiikirira oba yasinze okumanyikibwa ku ndowooza ye yabadde Father Musaala n'agamba President waba yeetonze ye aveeyo abuulire abannayuganda ebibi ebyo byabadde akola bamuwambalidde mugamba gwe Father Musaala ate naawe sirika Father Musaala kyayogedde kirina kikyamu ki oba kituufu ki omanyi waliwo ekifo mu ekereziya bafaaza batera okugendawo ondowooza abantu ebenenyeza ffe tugenda ne tufukamira nga Father yali ali mu kayumba takulaba waliwo akatimba omanyi we bakiyita oba oyatula oba okolaki ekifo ekyo omanyi we bakiyita mu ekereziya kuba ekereziya eba n'ebifo nga buli kimu balina we bakiyita tafaako neerabidde erinnya lyako ndudde okgenda okwejjusa oba teberenankulu kiki teberenankulu ekyo si gye batereka ostia eyo gye batereka ostia ndowooza oba wali naye nze kyemanyi mu kyaki mulimu akayumba akantu k'oyingira n'ogenda n'ogamba Father nti kitange mukisa kubanga nze ndi muntu mwonoonyi yesala esabirwawo eyo ga nti kitange mpa omukisa kubanga nze ndi muntu mwonoonyi nyonoonye nnyo mu kulowooza mukola ne mu butakola gunsinze gunsingidde ddala era gunsinze kati kuba ne mukibawo ebyonoono byo n'obyatulaawo noga nti nze era gunsinze onsingidde ddala kakati ne bagamba genda osonyiyiddwa mwana wange genda osome emirembe mali emirundi 8 osome nekitaffe ali muggulu emirundi 3 era nogenda ofukamira ng'obisoma ebyo naye kino njagala okiwulirize teri yali agenzekaawo webeenenyeza n'avaawo buvi n'atambula nagalaga nze kwenenya bansonyiwe n'atambula n'agenda omuntu eyeenenya oyina okuba ng'omanyi kyeweenenya era n'okyatula otegede kyegamba yensonga lwaki Father Musaala
yawadde ku saidi ye ey'obwafaaza kiba kitya mu Bukatuliki era omuntu asonyiyibwa atya okiwulira ayatula ebibi bye anaweebwa omukisa ogw'okwenenya era n'afuuka omutuukirivu okiwulira kubanga omuntu ayatula nakamwako okuba obutuukirivu era ayatula omuntu ayatula na mumwa gwe obutuukirivu era okwenenya bye bintu ebitambulira awo naye ng'oyatudde kati nga faaza amanyi obulombolombo bw'ekereziya yabadde ayina okumuwa enneenenya entuufu eyina okwenenyezebwa kubanga faaza abamulungamya ate awo n'olaba abataabusoma abatasaba na Sande ne balyoka bamugwira oyina emisango mingi fenaffe tuli Bakatuliki neŋŋamba wulira faaza ye yagambye we bamusomesa abantu beenenye abazasonyiwa bayatula ebibi byabwe mu kasenga era yawadde okulungamya nga faaza Omukatuliki kikolebwa kitya mu saidi y'Obukatuliki kakati bano abatagendangako kubanga kakati ffe tulina omukisa abasomerako Katende St. Maria Goretti ebyo byonna twabirabanga okitegedde kakati bw'oba tosobola nakunnyonnyoka okwenenya kuba kutya gwe n'obuuka bubuusa oveeyo nonye faaza faaza talina musango just bamukutte speed era omusajja eyawalampye faaza namulabye ng'agamba kakati ate emisango gya musala gyo yagiza ku baani kuba Gashumba nawulira agamba olina emisango mingi nnyo nawe tovangayo kwenenyeza Bakatuliki Gashumba akola ngani ku bantu abatereka emisango kubanga mu Busiraamu tuwulidde Abasiraamu abamaanyi nga beemulugunya ku muzaata ku mubajje ku lw'emisango gye naki n'ebirala tubiwulidde oyo ne tumuza bbali kakati siwulyanko faaza avaayo anenya musala naye ate mu maaso ga Gashumba kubanga Bagashumba be basinga obutayagala Mwami Museveni yeetonde anti okwetonda kwa Mwami Museveni tekugattamu Bagashumba kubaleka bbali kubaleka wali ku bbali pozi babakola immunity bagiwa president katugamene family ye n'abakungu abamu abadde abamanya ab'enkizo kati bano abasigadde ababadde bakubaako ebbali kati ono bano Bagashumba si bakungu ba nkizo siba minister siba kukunavu talina na appointment ya government eri awo nti y'amaanyi nga n'agiyimirirako omukulu yeetonzi nti ono nze nali ambassador nali ki era mpe immunity eyo bannaye ensonyiibwe kakati bo babalekera ddala mu bbanga kyova olaba be basinga n'okufuba obuteetonda era bagezaako okwetonda basooka okubuuza nga yeetonda ku ki yakola ki kuba bamanyiwe kibaleka ate ye we yayogedde yagambye mu nsonyiwe ne ba agenti bange kitegeeza nabo mwebali anti ba agenti bagendera ku professionalism olina okujja n'ogamba nze nali DPC nali nkola mirimu gya ggwanga nze nali minisita mbadde nkulira iso nakola bino nga ndi wa flying squad nga bandagira kiragire naye abawerekera abakuba akawerekera nogamba naye nange mu nsonyiwe kubanga badde nze mpita awo ndikumpi awo ku motoka era nga wensanga Toyota netaba ne mu convoy ne tugendera wamu toba kwoyimirira toba nakyoyimirirako wakolanga bino ebintu ngani tusinzirawo okusonyiwa kati bano kye batya tobola buli avaayo agamba yeetone atya batunulira bakola omulimu ogwo bamwenda olaba obusungu bwe bayina ojja ddaba nga bayina obusungu bwotalabanga nako okiwulira naye njagala tukkirize tugaane bwana Zanero tukifuule ddala nga faaza
awadde okulungamya kubanga ekereziya ziri okulungamya faza aba wadde okulungamya bw'aba Gashumba takkiririza mu kifaza kye yamugambye agenda abuuze ku faza omulala benenya batya okwenenya kuba kutya era nalabye mwami Gashumba ng'asooka nakwesoosowaza nti ffe tuli bakatuliki nentegera obukatuliki bwe bwakumumwa just vijje w'abakatuliki aboogerera bwogerezi naye mu bukatuliki bwennyini tabuli kuba obukatuliki bwanditegedde emitendera gy'okwetonda bwe gibeera oyatula ebibibyo era n'oweebwa obutuukirivu yes okay Cedric Babu yafudde Cedric Babu ono osobola omunnyonnyola gwatera okubeera ku X ffe gye twayitanga Twitter olutalo lwabaddeeyo n'okukudaala okuyitirivu n'okwesalira emisango ku ludda ki lw'oliko nga okufa kwe kwafuuse politiko okufa kwe kwatuuse okubeera nga buli omu akwogerako abamu ne bagamba muvudde ku morals abamu ne bagamba bannaye naffe twafiirwafiirwa dda nalabyeko omuwala yagambye bannaye nze jjajja wange yafa kansa nakola ki temumbuulira bya mpisa Cedric Babu kakati era okuva ke ne kwawukana ne ku Rajivu bwe yafa ensi yagambanga bambi naye taata ye mubi katono omwana ye yafudde era naye oyinza okugamba era mu video waliwo gye bakola ne Rajivu naye ate ye ndaba y'abantu bamukubye nnyo okusaasira kuli okwa Rajivu tekujjidde ku ye lwaki kakati bino bengenda okusomera nze mu kufa kuno n'abyo kye tuyita double standards naddala mbakulembeze zitya nze gwolaba sisanyukirangako muntu afudde okufa kye kibi ekisembayo kuba tekiriiko return kubanga tekuli return tirina kulongoosaamu so omuntu yandibadde mulamu wakiri ne yejjusa tugamba omusajja yejjusiza omusajja gwe bayita Hussein Wood omujjukira Hussein yali RCC yaganako lumu Bobi Wine okuba kampeni Kawempe owannaka wakina atwalibwa n'ejjinja n'akola kye kimu Hussein wabula oyo naye RDC yali muzimu kakati omusajja aliwa ye yafulumya ekiwandiiko nga kigamba bwe kiki ku X nga bakotte Edi Mutwe yagamba yesterday eggulo clapping lol and applauding the CDF's behavior nategeeza ki kandabeko CDF yali amuddamu yagamba nti Eddie is looking very smart these days the boy have tuned him well he salutes Muzei's picture every day before breakfast bijjukire achulia CDF addamu Hussein agambye nti ye asana kwanyumirizaamu CDF n'okumuwa ku bugalo laugh out loud yesterday applauding the CDF's behavior okitegeera ng'ayogera ku Edi Mutwe CDF yavirayo n'agamba mulina ono akubira saluti ekifaananyi kya Muzeeyi kakati ono CDF era Muhoozi n'amuddamu wansi naye ng'ono yali mu kujaganya Hussein Wood ng'asanyukireyo kikolwa ekyatuusiddwa ku Edi Mutwe era ngaga nti CDF asaana kuwa ngalo ku ekikolwa kino kale tumwenyumirizeemu nnyo bwe baatuuse ku bino ebya Cedric era n'awanika ng'alabye abantu boogera n'agamba struggling for his life in need of support a few Ugandans and human beings pride shouldn't be used for political hate speech like polite bwe bulumi obulumi bwa fellow Ugandan please nataginga NUP please NUP Uganda and other opposition people do not let go of basic morality on account of political differences. Titemuleka kyabuntu kyammwe kyabuntu kubavaamu nga mwekwasa nti mulina ejawukana mu yabadde preaching morality Hussein boze bakwata Edi Mutwe byali bya bufuzi tebyali bya bufuzi awo tewaliwo fellow Uganda awo tewali fellow Uganda tewaliwo bulumi era awo tewaliwo na morality kati preaching morality okubeera mu bantu
olw'okuba kigudde kwani ku Cedric. Omanyi Abaganda balina olugero. Kozi Cedric yabadde we NRM. Olugero lw'Abaganda olumanyi lubayita kigudde kwani. Nako zino olina engero zo mbasi zimanyi bulungi. Abaganda balina olugero bagamba nti kigudde kwani. Tomanyi we lugwayo. Olugero luga nti kigudde kwani nti kigudde ku Munyolo Omuganda kayesekere. Omuganda ayita ayagaliza Munyolo. Balwana entalo ezagazya Uganda. Okugazya kwa Buganda bw'osoma history ya Buganda kyali mu ntalo ezaali empitirivu ezaali wakati wa Buganda ne Bunyolo Kingdom. Kati Abaganda olw'okuba baali bagezigezi buli kibi ne bakituuma ekinyolo, akati akabi kaba kanyolo, ennungi y'eŋŋanda, enkoko embi eba nnyolo, ennungi y'eŋŋanda efaanana obulungi. Kakati bw'obuuza eby'ekisiru nga bagamba obuuzanga Omunyolo, bw'obuuza eby'amagezi nga oyogedde ng'omusajja Omuganda. Yedda bajjajja nga tukyali mu biseera bye bya tribal differences, tribal wars. Kubanga ne Bunyolo yali nsi nga yeetongodde, ne Buganda nga nsi nga yeetongodde. Ontegedde kye gamba. Kati ebyo byatuukawo nnyo nga baagala okusiga ekifaananyi ekibi ku Bunyolo. Kati kyova olaba baali bagamba nti kigudde kwani. Kigudde kwani, kigudde ku Munyolo Omuganda yesekere. Abaganda lwali lugero lwa Kiganda. Kakati olwaleero mwami Hudu Hussein n'abalala abalinga ebyo kibi nnyo okufiirwa omuntu alinga Cedric mu ggwanga. Mwana muyivu naye era kyabulabe nnyo okubeera n'omuntu alinga Cedric mu ggwanga nga akozesa obuyivu bwe obwali badde buvaamu ekirungi eri eggwanga, wabula ate akozesa obuyivu bwe okuwabya bannansi oba okusibira mu bannansi mu kunyigirizibwa. Ono abadde mumyuka wa Pierre Oyu. Abadde vice chairman wa Pierre Oyu. Chairman wa Pierre Oyu n'abadde vice. Abadde vice wa Muhoozi. Ate bakabanda bagwawa. Sekutya General Kabanda wa Pierre Oyu. Nze badde simumanyi oyo gayi bana. Nze badde mumanyi. Oshuwulira. Era babadde ba preaching enjiri. Eyabwa Nantagambwako. Waba baddawo ate sente yabadde anoonya zaaki ng'alyawo okwewuunya kuba awooga wabaddewo sente mu political taamu eri Namboze gye yaleeta gye bayita useful idiot kwekola omulimu omulungi ng'ogutuukiriza bulungi naye nga b'ogutuukirizamu tomanyi kigendererwa kyabwe kuba nawulidde yabadde ayagalayo wano biliyoni eyo Pierre Oyusi gye bakwata abasajja abalina biliyoni nga 10 mu nnyumba zaabwe bagundi bali ono omusajja atunula ng'ekizibu ky'ensi eno omusajja wa Pierre Oyu ne bali ba minisita Mike Mawanda Mawanda ndowooza tebamukwata n'obuwumbi billions and billions of money njogera poliisi that scandal yabadde ayagala kamu kati kijja kitya nti abadde mumyuka ate abadde ayagala Uganda emusondera akamu anti gwe weebuuza abadde mumyuka naye nga baamyukira bo bamwetaaga nnyo anti zingenda kubuulira ensi lwakuba ffe tuba tugitunuulira omusajja omusana tegumwokya tugitunuulira buli omu waayagalira ogikola ki ogirabira oba buli omu wagitegere amazima nkulayirira nga nti Katonda yeetonda bano abantu kulunnya kawumbi n'omulango gwo tegwalize ebyo byali badde byakolebwako dda nkubuulire twali bitegedde alina mu ddwaliro ontegedde kyokugamba kubanga ono alina top bananyini sente kankanziemu akonze okubanga kitegeeza obadde okola omulimu omulungi nga boggolera tebagusiima naye nga bogukolera tebalina kye bakwetaaza baagala mulimu gw'obadde okola naye gwe ng'omuntu tebalina kye bakwetaaza nze ndi munakuwavu nnyo era nze siyinza kuweereza bigambo byonna bikangakanga ku lw'omusajja oyo olw'ensonga omuntu afiirwako omwana amanyi kyayitamu era babu manyi obulumi bwalimu bw'amaanyi babu oyo yali musajja mulungi edda mu bintu bya education ngera bw'ogambye nti edda ebya education nedda nze nzijukira
Teyaliwo education babu. Teyaliwo education oyo yali musajja nga wamaanyi nnyo mu education. Oba inspector of schools or something like that. Ate dda byali bikola bulungi. Naku zino era mulaba mu byabufuzi nga naye tebitegerekeka bulungi akayana nnyo ate akayana nnyo n'abeeni alemu bennyini. Esanga omwana kyaddaadda noonyayo akawumbi. Naye bw'otunuulira kati omwami yabadde asitwagulinga n'obulwadde naye ng'atwalibwa mu nsi kulongoosebwa ki? Mutima. Ekyo kyennyini kye twali tugamba nti amalwaliro ng'ago gabeerewo mu Uganda. Nze ne lwazaako omwana omutima. Nzijukira twali wani. Manyi obulumi obuli ku Kwat Institute natambula mwezi mulamba ne weeks 2 okufuna appointment yokola ku mwana wange ku ssomero ng'azirise. Ye kati ali atya? Agenda atereera naye era obuyambisa bujja eri. Nafuna expert bali. Nanyamba nenfuna eddagala waliwo omuzira kisayansi ndikira simu ya dokita omukugu ku mitima nangamba kubiri oyo direct naye ku Heart Institute bajja kuyamba. Naye kankubuuzi wogamba nti omuntu kukyusibwa mutima waliyo emitima egiri eyo bababeerawo gwe balina okutta ggukuwa omutima. Wabeerawo abantu nga bagwa ku accident ng'abantu bali ku list. Nze nyina omukyala yajja ku program Mbozi mukati senga waffe we Texas bamujjamu omutima mulamba bateekamu omulala. Kati yagamba bagujjawo omulala. Balina engeri gye bagikola gwe tomanya nti bakuwadde gwani naye omanya bwe bityo. Kuba ebintu ebyo nabirowoozezaako ne ngamba era nja kukubuuza. Omuntu we bagamba nti nno gundi yeetaaga okuweebwa omutima. Wabeerayo gwe bagenda okutta oba abeera ye yafa ng'omutima gwe baagutereka. Katolaba abantu bano bagenda ku accident. Abagwa ku accident. Ng'ali mu mbeera mbi naye nga tekyasobola kudda ngulu. Emitima egyo olumu bagisalamu gibeera gye kyasobola functioning nga kuba omutima gulwawo sirika. Bajjawo ne bagikuumira ku masiini. Omuntu asobola okufa nga omutima guweewayo obusekendi. Wano gulaga nti asirise naye gwo mu nfa yaagwo. Abasawo balina engeri gye babinyonyolamu gye sibitegeera bulungi kwasala nnyo kunyonyola bye sitegeera. Naye nabadde ekyo tekituutiise nti wogwa ku accident osobola okudda engulu omuntu n'akugyamu omutima era basobola okugutwala. N'agutwala bino abulabe nnyo omuntu ogwa accident nga talina bantu baawo. Abasawo basobola omubbako omutima. Tewawulira tamala emirundi alina gwe yagamba nga nti bateeka emmotoka ku Northern ne batomera abantu. Kubba mitima na biwoowoolo. Bibumba biwoowoolo mitima. Agambye naye kati omukulu kale waba yaddaayagala mutima. Kitegeeza waliyo omwana w'omuntu oba mu nsi yonna gy'ali n'omutwala. Oba abazungu bo balina kati nga onyonyodde nti omuntu afa ne bagumujjamu. Nga balina we baagitereka awo. Bagikuuma nga miramu. Naye kyantiisizaawo nenze nyina senga wange. Accident bino birayika. Bamujjamu omutima. Naye yangamba okujjamu omutima nga totegedde. Yakozesa miliyoni nga 2 eza dola. Ku mutima ogwo gwokka. Naye kirala health system eno Cedric yafiiridde ng'ayagala genda bweru kumujjanjaba. Tetugamba nti bajjanjaba ebweru bo tebakola ki? Tebafa. Naye tulina eddwaliro ly'erubo weeryo. Naye bafa bamativu. Owebweru agamba waafiira kale aba akakasiza nti Katonda ddala abadde amwetaaga. Naye wano e Uganda Katonda ayinza okuba abadde akyasobola n'okukutaasa. Naye eddwaliro ly'erubowa eryakoma ku musingi kuba baali tebalikoledde ebyo. Kati baali situla bakubirira. Ennaku zino bakubirira naye eryenkana litya kusiza kusembeza afuluma. Eddwaliro eryakagenda ku trillion n'okusoba kati bataddeko n'obuwumbi 405. Kuba olaba eddwaliro eryo balina okwongerako n'otunuulira n'oli Minister Justice Mulyagonja nga naye annyonnyola. Ono omwami yali ku TV. Ani? Babu. Ye tata w'omwana ono. N'agamba nti I keep on hearing of somebody going to Europe and saying that we want a regime change in Uganda. Mpulira abantu nga bagenda mu bazungu baagala kukyusa omuntu ono somebody. Mpulira omuntu agenda mu Bulaaya n'agamba nti twetaaga okukyusa mu ggwanga tukyuse gavumenti. N'ayongerako bw'ati. How can you be a Ugandan? Oyinza otya okuba omunnauganda and then want a regime change ate n'oyagala okukyusibwa kwa gavumenti and then want a regime change by involving Americans and lawyers of gay people in Europe. N'oyagala okyusa gavumenti ng'okozesa Abamerika
n'abali b'ebisiyazi balooya ne balooya abali b'ebisiyaga ababulaaya oyo yali senior citizen Francis Babu yali kwenye TV naye wano yabadde ayagala omwana we agende mu nsi z'abali b'ebisiyaga bamutaasa obulamu statement zino zetukolanga kati ngenda ndaba lwaki Cedric Babu ne mu kufa kwe comment section tezafaananye za Rajivu era nga tezafaananye kusaasirwa wano wendaga abantu mwenna bannabyabufuzi oba ba senior citizen bannange mubeerenga abantu bakulu nga mufa statement ezo zimuwolekeza abantu bwe tugamba nti eddwaliro likolebwe tuba twogera ku ddwaliro erikolebwa ery'obwenkanya Cedric mwagenda okujjanjabirwa nange omunaku mugenda okujjanjabirwa oluusi gagwe nno omunaku tojja nakusobola lwa ssente naye alisikala omuntu gwe bagamba nti wa mugaso kakati ebyo gye tuba twogera okupakejingira abantu kati ate gweovaayo noganze ne mu comfort zone n'okudala bukudazi ku TV senior citizen gwe tusubiramu ekyamakulu kyekyo lumu kye nalabako si minisita IGG Betty Kamya ng'agamba abantu nze sijja kufiira mu mulago sijja kukola kiwe nkubira president essimu n'engenda kudala kati omuntu bwatyo bwafa kyekibuzo kye twebuuza the comment section zino kuba baleeta kali sijja kufiira mu mulago kati senga agenderi ne walema nga tugamba tumanya abafiira mulago wokka kyekiragira ddala nti mwe mulago bagiteekamu eddwali eddagala eritaliyo oba eritakola kyo service ntatagiruwa nga bakigenderedde kwa balina gye balaga IGG wamala okuleeta comment eyo nanti mbu yali agamba abantu balwanisa ennyo ababba enguzi kuba ye tajja kuba part of wanaagenda okufuna obujjanjabi aleme kubufuna kakati nze mbulamu nesiga ekintu ekyo Katonda nyimirya nnyo ku mazima n'obuntu bulamu obwo kibi nnyo kibi ddala era nkivumirira omuntu okufiirwa omwana we nafuna ebigambo by'obusagwa nena mumukendeeze okuwa abantu kamulali nga bali mbwetaavu munnyonnyole abantu nti bano bakoze bwe bati naye nga ate abantu babadde bali mbwetaavu temwabayambye abantu badde bagala kuwulya eddoboozi lya Babu agambye ekiyakudadde abantu bagala kuwulya eddoboozi lya Gashumba agambye ekiyakudadde abantu bagala kuwulya eddoboozi lya CDF kye kimuvaamu yakudadde kuba ogambye Uduseeni okwogera ko Eddie Mutwe nga tulaba Eddie Mutwe mu kooti agamba omulamuzi bansaleko emikono yakiriza obulumi bumususeeko wakiri emikono agiweeyo alowooza oba kinaakendeeza ku bulumi so ntegedde lwaki gundi eno yabadde weeti nekyogambye nti ebigambo bye twogera nga tulowooza tuli bulungi tulina obisengejja nti naye tuba tufunye obuzibu tebitutyukira kyensinza okufunamu tumalirize endowooza wasigaddeyo kiye kyekisigaddeyo teri kisigaddeyo olwaleero mu Eye on the Press naye twakyogeddeko wali ku twabatemyetemye anyway olunaku eyo tubadde ku Eye on the Press engeri gye twadya mu midweek ensonga tezibadde nnyingi nnyo naye awe tuli tujja sigala nga tulaba kyekigenda mu maaso noza next Monday lujja kuba tubawa show mu bujjuvu era nga bulijjo Nana Herbal Mouthwash bakugamba gwalina ekizibu ky'amannyo beera ng'otambula nabo bajja kukuyambako gwe amannyo gaguba ebyono bireeta omusaayi bw'osenya liva ekiswa ekibi mu kamwa Nana ekyakimala n'akigoberawo ddala Haji Yasin Kiza musomi wa dduwa gwalina ebizibu ebyenjawulo naawe osobola omukubirako nabeera ng'asobola okukusomera ku dduwa mbeera nga mutambula bulungi nnyo ate Beef Organic wali Emmengo Dr. Senjobe ajjanjabisa ddagala lya butonde agamba nti emmere eddagala buli kyolya oyinza okuba gwe tomanyi mugaso gwakyo naye genda ofune obumanyirivu okuva gyali ate gwe omukyala ng'oli okozesa enkola ya family planning waliwo enkola ezenge eri nakyo nga terina side effects gendayo nayo obe ng'osobola okuginnyonnyoka era ogitambuliremu bulungi Dr. Senjobe awo Emmengo. We out for now. We out.